Mukama yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbebaza okuwaayo budde ne muwuliriza ekigambo kya Katonda, mwenna abalina ennyonta okutegeera mazima, abalina enjala okufuna ekigambo eky'omwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, olwaleero ngenda kwogerako ku kibuuzo omuntu omu kye yabuuzizza, era ebyo bye tubadde tuwandiika mu guruupu nga ngezaako okubaako okiddamu n'okubannyonnyola, era nga kye mmanyi nti oboolyawo wayinza okubaayo ataabisomye, oba wayinza okubaayo ye nga ate mesagi ez'okuwuliriza ze zisinga okusoma obusomi. Bino bye ŋŋenda okwogerako bye tubadde bye naweereza nga mpandiise mu guruupu, ebibuuzo ne ansa, naye kati ŋŋenda byogera eri eyo ataabisomye. Ekibuuzo oli kye yabuuzizza nti abakyala basobola okubuulira enjiri mu kkanisa, basobola okubeera abasumba? Kye kibuuzo oli kye yabuuzizza, nga mbuuza okyogerako ki? Bantu ba Katonda abalungi, ŋŋenda kubabuulirako okusinziira mu ekyo nze Mukama ky'ampisizzaamu, bwe ŋŋenda okusinziira njogere ekyo nze Mukama ky'azze andaga, kubanga nange bwe ntyo bwe nnali mmanyi era bwe nnali nkisoma, naye ne nzija nga nfuna ennyiriri ez'enjawulo nga Bakolinso 2:3-6 awagamba nti tuli baweereza ab'omwoyo si ab'ennyukuta. Ne ntegeera nti tetusoma busomi kigambo kyokka, wabula tuwuliriza mu mutima gwaffe omwoyo atugamba ki. Nga buli ky'osoma oba olina okuwuliriza olabe mu mutima Katonda ki ky'ataddemu. Era ne nnyongera okutegeera nti bwe tutandika okuwulira omwoyo omutukuvu ky'ayogera naffe, tutuuka ekiseera ne tulaba nti omwoyo omutukuvu y'atubuulira ekisembayo mu buli kintu kyonna kye tuteekakasa. Ayogera naffe n'omutima gwaffe, era ky'atugambye ne tukiwuliramu emirembe, era ng'emirembe egyo kaba kabonero akatulaga nti mirembe, era nga emirembe giviira ddala ku Mukama waffe Kristo, ne tumanya alina ky'atugamba era alina ky'akkiriziganya nakyo. Era omwoyo ky'atakkiriza owulira nga tokiwuliramu mirembe, era buli kiseera obeera weebuuze ky'otategedde ky'oyagala okukola, weebuuze okiwuliramu emirembe, era weebuuze Kristo kye yalikoze, era munda mu ggwe weebuuze Yesu yaligambye abakyala, mmwe temubuulira njiri, muleke bali babuulire. Era nga njagala kukubuulira nti eri oyo afaayo okumanya ku mwoyo, emmeeme n'omubiri, okiraba nti omuntu bw'aba ayogera ng'abuulira enjiri, kuba omuntu bw'aba abuulira enjiri waliwo abamutunuulira bwe bati ng'abuulira, ne balaba bw'ayambadde, ne bawulira engeri gy'ayogeramu. Waliwo n'abawuliriza n'omutima bawulire mwoyo ki ayogera, nga bo tebafa ku oyo ayogera, oba mukazi oba musajja, naye nga bw'owuliriza oyagala kulaba mwoyo ki ayogera naawe mu muntu oyo. Kati abo be njogerako. Bw'obanga gw'oba owuliriza ekigambo kya Katonda, towuliriza nti olw'okuba ayogera musajja oba mukazi, naye ng'owuliriza omwoyo ki ayogerera mu muntu oyo, era ng'owuliriza olabe Kristo yali mu kwogerera mwoyo eri omutima gwo, ng'era omuntu oyo wayogera gwe otuuka n'otegeera nti Mukama alina ky'akugamba, nga totunuulidde muntu oyo oba musajja oba mukazi, naye nga mu byayogera osobola okumanya nti Katonda alina obubaka bw'akuleetedde. Kubanga oli abuulira enjiri mwoyo. Omuntu aba alina omubiri, omuntu alina omwoyo, ate ng'omuntu mmeeme, kati abuulira enjiri, abuulira ekigambo kya Katonda mwoyo. Nga Katonda bw'ali omwoyo, n'omwana we mwoyo, era ekigambo kye mwoyo. Kati omwoyo teguva ate, ekigambo eky'omwoyo tekiva mu mubiri, so nga mu mubiri we tulabira nti ono mukazi ono musajja, naye ekigambo ky'omwoyo kiva mu mwoyo.
mujjukire ekizaalibwa omwoyo guba mwoyo, ekizaalibwa omubiri guba mubiri. Kati ekigambo kya Katonda mwoyo, si mubiri. N'olw'ensonga tuba tuwuliriza tulabe mwoyo ki ayogera naffe. Era we tulaba nti omwoyo wa Kristo y'ayogera naffe, olwo n'ogamba amiina, nga kyotegeeza nti oyo amiina yali mu kwogera naawe. Kubanga tulaba mu Kubikkulirwa 3 olunyiriri olw'14 tulaba nti Mukama waffe Yesu Kristo ye amiina. Okubikkulirwa 3:14 ye Mukama waffe Yesu Kristo ye amiina. Kati buli lwe tugamba amiina tuba tutegeeza nti tumutegedde ye yennyini y'ayogera naffe. Katuba tetutunuulira ani ayogera, mukazi oba musajja. Tuba tetugoberera amaaso gaffe gye galaba, tugoberera okukkiriza kwaffe. Kuba Mukama atugamba totambula olw'ekyo ky'olaba, tambula olw'ekyo ky'okkiriza. N'olw'ensonga omuntu waba azze okugabana naawe ekigambo, togaana okuwuliriza n'ogamba ate kati ani yali katuuti ayogera, n'otunula n'olaba mukazi n'ogamba tojja kuwuliriza. Omwoyo y'agenda okwogera naawe, omwoyo wa Kristo. Era w'owulira ng'omwoyo wa Kristo si y'ayogera, ojja kumanya omuntu kaabe musajja ayogera bibye ng'omuntu. Ekyo kye kituufu. Era togaana okubuulira abantu enjiri n'ogamba oli mukazi tojja kubuulira njiri. Abantu babuulire ekigambo kya Katonda. Osobola kubanga gwe muntu Mukama gwasemberezza omuntu oyo, nga gwe ogenda okubabuulira ekigambo kya Katonda, ekyo gwe kyotegedde. Kubanga gwe amaze okutegeera amazima, gwe osobola okugabira omulala amazima. Kubanga mu mwoyo tosobola kugaba ky'otalina, osooka kumala kifuna mu ggwe ne kituula mu ggwe, olwo n'olyoka oba nga bw'omala okufuna ekyo mu ggwe, kitegeeza ofunye omuggo ogw'obulamu mu ggwe. Kati omuggo ogw'obulamu we guyingira mu ggwe ne gulyoka te guyiika okuva mu ggwe okusaasaanira ensi endala zonna ez'amakomera ezisibye abantu. Kuba naawe oli nsi nnamba, munda mu ggwe oli nsi nnamba, oli ggwanga. Kati omugga gw'obulamu gujja ne guyiika munda mu ggwe ate ne guyiikira wali wonna. Kuba ggwe oli ggwanga ddonde. Era mu Buulizi 3:11 tulaba nti oli nsi nnamba, Katonda yateeka ensi nnamba mu ggwe. N'olw'ensonga bw'oba obuulira enjiri, tulina kuwuliriza omwoyo wa Kristo ali mu ggwe, ayogera naffe. Era we tuwulira omwoyo wa Kristo, yagamba nti endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Kati we tuba Kristo yayogera naawe, ffe tuwulira. Ababe bajja kuwulira bategere yoyo yayogera naffe, nga tetutunuulidde ayogera oba mukazi oba musajja. Tujja kumanya weewaawo Kristo yali mu kwogera naffe. Kubanga mu kiseera kino Kristo yekka yekka y'aliwo mu makkati gaffe ne Katonda. Katonda atubulira ayita mwana we yekka Yesu Kristo, era Katonda oyo mwoyo. Tulaba mu Ebbulaaniya 1:1 paka ku 2 nti yayogeranga naffe ng'ayita mu bannabbi ebiseera eby'emabega, naye mu biseera bino ayogera naffe. Katonda ayogera naffe ng'ayita mu mwana we omu yekka Yesu Kristo. Ekiri mu Ebbulaaniya 1:1 paka ku 2. N'olw'ensonga abantu ba Katonda abalungi, oyo anoonya n'emmeeme yonna n'omutima gwe gwonna, bw'oba owuliriza ekigambo kya Katonda, wuliriza Kristo omwana wa Katonda yekka gw'ayitamu okwogera naffe. Tayita mu musajja oba mukazi, wabula ayita mu mwana we Kristo. Ate Kristo wa mwoyo, era Katonda mwoyo, era tumulaba mu mwoyo, tumusinza mu mwoyo, era oyo ayogera naffe mwoyo ng'ayogera naffe mu mwoyo, si mu mubiri. Kati w'ogamba nti abuulidde mukazi, kakitegeeza otambudde lw'ekyo ky'olaba. So nga ffe tulina kuba nga tutambula olw'ekyo omwoyo kyayogera naffe kye tukkiriza. Kuba gano amaaso gaffe tegalaba, gano amaaso go tegalaba. Kale ate ggwe gw'oyagala okukozesa okulaba nti mukazi yayogera, ate ggwe n'ogamba tebalina kubeera basumba. Era bw'oba obuulira ekigambo kya Katonda, munda mu ffe tuba tufuna emmere y'omwoyo singa Kristo y'aba ayogera mu ggwe. Kuba Kristo gwe mugaati gw'obulamu. Kati w'oyogera tuwulira munda mu ffe nga tuli mu kulya okuva eri Kristo ne tutegeera
weewaawo Kristo yali mu kwogera naffe era agamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Bw'oba wuwe ojja kuwulira eddoboozi lye era eddoboozi lye togenda kuwuliriza eddoboozi lya mukazi oba musajja, ng'ogenda kuwulira eddoboozi ly'omwoyo, ogenda kuwulira omwoyo wa Kristo ng'ayogera naawe. Era Abafalisaayo baalina okusomoozebwa kungi nnyo n'okuwakana. Baafubanga nnyo okuwakanya Kristo nga bagamba ffe bino bye tumanyi, bino bye twasoma, bino bye biwandiike, nga bye baakwata omukyala omu gwe baakwatira mu bwenzi nga baagala mukuba mayinja, bo nga bagamba okusinziira ku mateeka ge twasoma kino kye tulina okukola. Ate Yesu ye teyawagira kyakuba mukazi mayinja, ye Yesu yalaga kwagala. Nga kitujjukiza etteeka, kitujjukiza Yesu kyayogera mu Matayo 7:12, kolera muliraanwa wo ggwe kennyini kye weeyagaliza, n'agamba ge mateeka era be bannabbi. Kati omukyalo oyo gwe baakwata nga baagala omukuba amayinja, ye Mukama waffe teyabakkiriza mukuba mayinja, wabula ye yayogera nabo ng'alaga nti oyo atannakola, atannayonoona y'aba asooka omukuba, era bonna ne batambula ne bagenda. Naye nga nabo baali muli bagamba naye ate kino kye kyawandiikibwa kye tulina okukola. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, tuwulirize omwoyo ky'agamba. Kituufu osobola okugamba nti naye tukisoma wano mu Bayibuli boogera bwe bati ne bwe bati. Bantu ba Katonda abalungi, kituufu oba okisomye, naye ate jjukira olina okumanya lwaki Pawulo yawandiika ekintu ekyo. Yakiwandiikira mu biseera ki? Kubanga jjukira w'olaba mu bikolwa by'abatume okutandikira ku 19:24 ebikolwa by'abatume, ebyo ebiseera ebyo ebiseera bye baasinzizanga gwe bayita Dayana. Kati olwaleero nga bw'olaba olwaleero ensi weesinza oyo Abakatuliki gwe bayita Mariya, ate mu Brazil waliyo bamuyita Makarina bamuyimbira n'oluyimba, Abayindi bamuyita Krishna, Abachina nabo bamuyina, naye nga y'omu dimoni y'emu ye yeefuula eno ne bamuyita kino, eno ne bamuyita kino. Kati mu biseera ebyo yoyo gwe baali bayita Dayana mu bikolwa by'abatume. Baali bamuyita Dayana nga Asia yenna gwe basinza mu bibumbe eby'enjawulo nga bamuyita Goddess Dayana, nga bayimba bakaaba n'okukaaba bonna ne bagamba nga bagamba nti asaanidde oyo Dayana. Kiri mu bikolwa by'abatume. Bikolwa by'abatume 19 kuva ku 24 wonna 28 gwe baali basinza oyo. Kati ono gwe baali basinza oyo Dayana mu biseera Pawulo we yayogerera yali yakyusa eky'omusajja okukulembera Adamu okukulembera Eva. Kati ng'ono Dayana yalagira abakyala be kwegamba ng'agamba be balina okukulembera, be bali waggulu. Era mu biseera ebyo Pawulo we yayogerera omukyala aleme kukulembera. Ekyo kyali mu Ephesians, ekifo Ephesians mwe babeera. Era kyova olaba mu bikolwa by'abatume 19:35 olaba ne Town Clerk Mulamba bwe yali ayogera n'abantu n'abagamba mwenna abantu aba Ephesians ababeera mu Ephesus. Ephesus kyekifo obubeera bu Ephesians. N'ababuuza, ono yali Town Clerk, bikolwa by'abatume 19:35, n'ababuuza muntu ki atamanyi mu kibuga kino kyonna eky'Abaefeso, n'abuuza muntu ki atamanyi nti wano basinza Katonda gwe bayita Dayana, baali bamuyita Goddess Dayana, nga bamuyita Great Goddess Dayana. Kiri mu ebikolwa by'abatume 19:35. Kati oyo Dayana yali akyusizza ebintu byonna ng'abakazi abatadde waggulu, nga gwe basinza mukazi, ng'ababulizi bonna bakazi. Mu biseera Pawulo we yayogerera, naye tekitegeeza nti bagamba nti omukazi tolina kubeera musumba, goberera omwoyo bambi. Njogera naawe ayagala okusinza Katonda mwoyo ne mazima, kubanga eno Bayibuli gye tulaba basobola okukola editing ne bakolamu okukyusakyusa mu inki gwe tulaba nga bakyusa ennimi ne bakolamu, basobola okukyusa amakulu, naye kye batasobola kukyusa ye mwoyo wa Katonda ayogera n'emitima gyaffe. Oyo tebasobola mukyusa. Naye nga bino ebiwandiiko byo babikyusiza ddala, kuba mujjukire nti Bayibuli eno gye tusoma n'olwaleero bakyakolamu okutereeza, bakyakoleramu ddala okutereeza. Kuba kati bw'olaba kati tunuuliranga kampuni
eya Zondervan abamanyi Bible gye ziva, kampuni ya Zondervan yesinga okufulumya Bible, yekyasinza okuprintinga Bible mu nsi yonna, yekyasinza okukwata contract kampuni ya Zondervan. Naye kampuni eyo eri bizinensi sinabalokole, era bafulumya Bible ate ne bafulumya ne Bible ya sitaani. Kampuni emu ya Zondervan be bakyasinza okufulumya Bible ennyingi ennyo nezikyusakyusa n'okutereeza oluzungu n'okukola ki, ate bennyininyini be bafulumya ne Bible ya sitaani. Kati Bible eno tulina okumanya nti teri mu mikono gy'abantu abatuukiridde. Kati ekigigaana okutuukirira kuba teri mu mikono gy'abantu abatuukiridde. Y'ensonga lwaki Mukama atuwa omwoyo we. Kati omwoyo we ye yatuukiridde, ye mutukuvu. Buli kye tusoma yaddamu n'atunnyonnyola. Y'ensonga lwaki tulaba mu bikolwa by'abatume, y'ensonga lwaki tulaba mu Bakolinsi 2:3-6 awalaga nti tetuli baweereza bannukuta naye ab'omwoyo, nga kitegeeza w'omala okusoma ennukuta ate soma mu mwoyo. Wuliriza omwoyo kyakugamba, kubanga w'onaaba towuliriza mwoyo kyakugamba, olunaku lumu bagenda kusomera Bible ove ku Katonda bakugambe olaba wano Bible tekwatagana, bakugambe wano Bible tekwatagana. Kubanga n'abasomi ba Bible olina bingi by'otuuka n'osoma naye n'ogamba Mukama omwoyo wo leka ankulembere, leka omwoyo wankulembere. Kati nga kankweyo ng'ekyo ebyawandiikibwa, oba ebyandiikibwa bingi ebirimu byendabye mu Bible bingi. Kankweyo nga Matayo 1:16. Matayo 1:16 bw'osomawo wajja kukulaga nti Joseph taata we baali bamuyita Jacob. Eyo Matayo 1:16 nega Jacob yali taata wa Joseph. Ate Luka 3:23 nekugamba Heri ye yali taata wa Joseph. Kati w'osoma ojja gamba oba ekituufu kyekiriwa, oba ntwale Matayo kye yawandiika, oba Luka ye mutuufu. N'ebyawandiikibwa ne mu bikolwa by'abatume wennyini awo wennyini waliwo bingi, sigenda bikusomera naye waliwo bingi. Kati ebimu ojja bisoma bikubuzeebuze. Ne wosoma ebikolwa by'abatume 9:7 wajja kulaga nti baawulira eddoboozi tewali gwe baalaba. Ate ebikolwa by'abatume 22:9 bakugambe nti tebaawulira ddoboozi. Kati awo wokka ezo ennyiriri zokka zijja kutabula ogambe naye oba kati nzikirize kiriwa ng'ate osomye mu Bible. N'olw'ensonga eyo tumanye nti Bible teri mu mikono gy'abantu abatuukiridde. Y'ensonga lwaki ekyakyukakyuka, kubanga abamu basobola okuba n'ebigendererwa byabwe. N'omulabe yennyini okulumba, kati ng'eno kampuni ya Zondervan baalwana nnyo bafune contract bafulumye Bible nnyingi bazi editing bakole ki, naye ng'ate be bafulumya ne Bible ya Satanic Bible eya sitaani. Kati lwaki nkubulira bino? Tuyige okuwulira omwoyo wa Katonda. Tumanye nti omubiri guli mu kulwana, gulwanira mmeeme, ate n'omwoyo gwagala emmeeme. Kati tutegere nti ffe tuli mmeeme, Katonda ayita mu mwoyo ng'ayogera naffe mu mutima, n'omubiri ne gwagala emmeeme nga guyita mu bwongo mu ndowooza. Kati tuwulirize omwoyo bwe bulamu n'emirembe, naye tuleme okuwuliriza omubiri. Bwe tunaaba tuwuliriza omwoyo wa Katonda n'akatono ennyo akabuzaabuza, omwoyo agenda kalambulula mu butuufu bwako, kubanga omwoyo wa Kristo ye tasobola kukyusibwa. Naye baba ng'ebiwandiiko basobola okubaako kye batereezaamu. Tetulowooza nti omulabe sitaani yagenda mu bino byokka bya fashion, byakwekolako, byaki, bya nnyimba. N'ebiwandiiko byennyini. Kuba omulabe sitaani akimanyi nti waliwo zi Bible Society, waliwo kampuni eziprintinga, waliwo abakyusa oluzungu. Yonna sitaani ateekayo okulumba okw'enjawulo. Era bangi abavudde Katonda bo nga basoma busomi Bible n'agamba ate kino kikontana ne kino, ate kino kikola bwe kiti. Kubanga basoma n'endowooza, naye tulina okugoberera omwoyo. Bantu ba Katonda abalungi, tulina okugoberera kati omwoyo ono yatuluŋŋamya, yayogera naffe ne tutegeera kino kiri bwe kiti. N'olw'ensonga eyo togaana okubuulira ng'oli mukyala n'ogamba abakazi tebalina kubuulira. Nedda, weebuuze Kristo kye yaligambye, weebuuze Yesu singa azze nayimira mu maaso gammwe we mukuŋŋaanira, yaligambye abakazi temubuulira enjiri, temubeera abasumba. Olowooza ki yaliyogedde?
wabula Kristo yalyogedde era byennyini bye yayogera n'agamba tuzaalibwe omwoyo era yalyogedde n'agamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Kati ffe bwe tuba tuwuliriza oba tolina kuwuliriza ng'ogamba ono mukazi ono musajja, endiga ze ziwulira eddoboozi lye, siga nti bayiwuliza musajja oba mukazi, wabula gw'otegeera Katonda kyayogera naawe, kubanga omulabe Sitaani atadde obutego buli wamu ne mu biwandiiko ne bano emikono abali mu Bayibuli, ne bano abali mu mulimu gw'okutereeza Bayibuli, okutereeza Oluzungu, okukyusa ki, yonna Sitaani ataddeyo obutego obw'enjawulo. Kati tumanye nti Bayibuli eno eri mu mikono gy'abantu abatatuukiridde, abali mu kukyusa, abali mu kutereeza Oluzungu, abali mu kukola ki, eri mu bantu abatatuukiridde. Olw'okuba eri mu mikono gy'abo abatatuukiridde, bagenda basobola okubaako kye bakyusa, naye omwoyo wa Katonda ayogera mu mutima gwo tebasobola mu editinga, tebasobola kugenda kukolamu nkyukakyuka mu ye. Y'ensonga lwaki Mukama atugamba goberera omwoyo, togoberera omubiri. Y'ensonga lwaki mu Bakolinso ekyokubiri batugamba, Bakolinso ekyokubiri 3:6, tuli baweereza ab'omwoyo si ab'ennukuta. Kitegeeza tugoberera omwoyo si ennukuta. Buli ky'osoma bw'oti leka omwoyo addemu akikunnyonnyole bulungi munda mu mutima gwo, olwo otwale omwoyo ky'agamba, kuba ye takyuka. Newonaava mu mubiri guno ne gudda mu ttaka, omwoyo yajja kusigalawo, so nga amagezi gaffe ag'obuntu go gajja kuba tegakyaliwo. Era n'ekibuuzo ekirala kibabuuza ku bino bye twadde tuwandiika mu gurupu, abataabisomye oba abasinga okwagala ekyokuwulira okusinga okukisoma obusome wali, era omuntu omu yabuuza ku kibuuzo ekigamba nti ng'agamba waliwo Holy Spirit ate waliwo ne gwe bayita ghost, ng'abuuza bye bimu. Ekituufu kiri nti Katonda ayagala ku nsi buli kimu kikolebwe nga we kiri mu ggulu. Kyayagala kikolebwe ku nsi nga we kikolebwa mu ggulu. Kati nga we kiri mu ggulu kyayagala ku nsi. Kati mu ggulu webanga teri ghost, ne wano ku nsi ayagala tube nga tetugoberera ghost. Era weebuuze gwe mu mutima gwo, omwoyo waaba ayogera n'omutima gwo, weebuuze mu ggulu waliyo ghost, waliyo muzimu, omwoyo akudde mu mutima gwo. Kati waabanga mu ggulu taliiyo, ate nga Katonda kyayagala kikolebwe ku nsi nga ekikolebwa mu ggulu, weebuuze kati wano wansi ku nsi Mukama asobola okuweereza ghost ekkulembere ate ogiyite hole? Wabula waliyo Holy Spirit ne wano ku nsi, era Holy Spirit atukulembera. Wabula obwakabaka bwa Sitaani obwakabaka obw'ekiziga be baagala okuleeta ebyefaananyiriza era babeeko be babuza abo abagoberera omubiri, abatambulira olw'ekyo kye balaba. Era oli akugambe tokiraba kirina mu Bayibuli, baakiteeka ne mu Bayibuli, ng'agamba kiki kino kirabe, era waakugamba kiki kino kitunuulire, gwe ng'ojjukira kiri Kristo ky'atugamba nti totambula olw'ekyo ky'olaba, tambula olw'ekyo ky'okkiriza, kuba Kristo yamanya balyogera ekyo. Kati tulina okugoberera ekyo omwoyo kyayogera naffe mu mutima, olwo lwe tugenda okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima, kuba mu mwoyo teriyo mukazi oba musajja, wabula tubanga bamalayika. Tubanga bamalayika ffenna nga tulina omubiri ogw'ekitangaala. N'olw'ensonga bw'oba owuliriza ekigambo kya Katonda totunuulira nti ono mukazi ono musajja, wabula wulira omwoyo owa Kristo ayogera naawe, kubanga ye yagamba endiga zange ziwulira eddoboozi lyange. Era buli lw'oba ng'olina ky'otategedde kisabe Mukama munda mu ggwe, Mukama ajja kwogera naawe, ajja kwogera naawe, kuba munda mu ggwe omulabe ye ayagala mubeeremu olutalo, obwongo omubiri guwakane n'omwoyo, naye nga bawakanira eno mmeeme. Omwoyo nga gugamba goberera omwoyo kyakugamba ekitangaala, kuba Katonda yayogera wano mu mwoyo, kuba Katonda mwoyo. Kati n'omubiri nga gugamba gwe laba amaaso g'omubiri gwe kye galaba, ki kino kiri mu Bayibuli baakiwandiika wano. Era y'ensonga lwaki ne Yesu baamukaayanyanga nnyo, Abafalisaayo ne bamuwakanya nnyo nga bamugamba ffe Musa yatugamba kino, ffe Musa yatugamba kino, ono asaana kuttibwa, bamukwatidde mu bwenzi bamukuba amayinja. Yesu n'abagamba oyo atayonoonangako y'aba asooka. Era ne batambula ne bavaawo.
naye nga nabo baatunulanga ne bagamba naye kiri wano ffe kitulaba kino kye tulina okukola. Kati okwagala kuli mu mwoyo, eno mu mubiri waliyo bukyayi. Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza. Nzikiriza nti waliwo ekyokuyiga ekiri mu bino bye tuwulidde.